Katonda yatonda abantu buli omu namuwa ekitone ku nsi. Nze namala emyaka mingi nga simanyi kituufu kikyendi, nga bwe ntuula ne maama mu ddiiro ne ndaba balungi ku TV ne mbasomako. Basabo ne banyaba abalabi baffe ab'MRU TV, tuli wano ku Lucky Fashions Designer bwe tusinzidde olunaku olwaliro wano ku Mabiito nga ku poliisi y'e Nateete, nga tufuna endowooza z'abantu ez'enjawulo ku bizinesi y'abamalaaya egenda mu maaso, oba bayite banneekolera gyange egenda mu maaso wano mu kitundu ky'e Nateete, Central Zone B, Nateete Central Zone B LC1. Otusinzidde olunaku olwaliro abantu babuuza bizibu ki bye basanze nga babangalira mu kitundu kino n'ebirungi bye bafunyeemu mu kitundu kino eky'e Nateete. Nze Asaf Semakula ku MRU Television, omulabi waffe omulungi o MRU TV, nkwanirizaako mu programu yaffe n'eŋŋanzi. Tubuuza abantu eb'enjawulo mu kitundu ky'oku Mabiito gye tusinzidde olunaku olwaliro, ndowooza yaabwe eri ki ku tteeka lino eryaleeteddwa ery'okuggala lodges ez'enjawulo, and of course n'okubanga kusomezebwa ki kwe basanze bo ng'abantu abawangalira mu kitundu kimu. Nina omwami gwendi naye omukungu ow'enjawulo. Sebo, amanya gaffe? Amanya gange nze Bampita Beka, nsangibwa Nateete ku Mabiito. Sebo, Nateete ku Mabiito. Okola ki ku Mabiito? Ku Mabiito awo ninawo edduuka liri awo wenzirukanyiza emirimu gyange. Sebo, kakati gavumenti palamenti eyayisizza etteeka nga baagala okuggala lodge n'ebifo ebyenjawulo ebisanyukirwamu nga bino. Osuubira mugenda kukosebwawa mmwe ng'abantu, kati olina bizinensi yo wali ogenda kukosebwawa gwe ng'omu? Gavumenti etteeka lyeyayisiza eyo bye okutwalizamu, kuba wano tuliwo abantu bangi nnyo. Okuggala lodge genda bakitwisawo bikuba edduuka byentunda, abakazi bagenda okuggalira ba lodge mwenfuna akasente nenyimirizawo abantu bange eyo ne famire yange bwe kituuka. Kati nze ekyokutwaliza wamu ekyokuggala lodge gavumenti yakoze kikyamu nnyo, yakugenda kukola kikyamu. Kusomoozebwa kigwe ng'omuntu oba bizibu kigwe ng'omuntu byofunye mu kubeera mu kitundu kino? Okusomoozebwa kwenfunye gavumenti yayimirizaamu neteekawo kafyu, poliisi ejja netuyisa bubi, kasaziwera ssaawa 2 yo terina budde. Bizibu byetufunyemu mpozi nga n'ebintu kati nga nze byentunda mwenge bwe bityo soda, sabuni, mazzi, gavumenti yabyongeddemu bbeeyi y'akasente, babyongeddemu ku kasente. Mba sikyafuna bulungi sente. Ebirungi byenfunyemu ndabiriddemu abeewange, mpereddemu abaana bange, mpereddeko baganda bange. Akasente okutwalizaamu nga tebanateeka mu kafyu kabaddewo nga weekali nga tetulinamu buzibu, naye ennaku zino si birungi, tebitambula bulungi kuba obudde tulina okukoleramu ate poliisi wejjira. Kati gavumenti gikubira omulanga Sebo esobole okwanukula. Gavumenti ngikubira omulanga, etteeka lyaleese ery'okugyawo abakazi bayimirize ekola kikyamu. N'ekyokulala gavumenti etugirewo kafyu atumenya. Amanya gange nze Sebunya Vincent. Sebunya Vincent. Yes, Sebo. Nga okolera wano? Nkolera wano wennyini Nateete ku Mabiito. Kati kusomoozebwa ki oba bizibu ki by'osanze gwe nga mwami Sebunya? Wano wennyini wenkolera mu kitundu ky'Amabiito kuba tugamba mubeeramu banneekolera gyange. Bizibu ki ebiva ku banneekolera gyange awo bye musanga mu? Obuzibu tebwandibaddewo bw'amaanyi, naye okuleka mpozi obuzibu obuliwo poliisi yebuleetawo lwa nsonga nti bwebezza obbakolamu ekikwekweto. Kati naffe abalina bizinensi zaffe eno ate tuzingiramu neggalawo ekitundu kyonna, naye nga tewandibaddewo obuzibu bw'amaanyi buli awo kuba bizinensi bwe zitambula bulungi. Ekyobubbi tewali bubbi nti oba bajja ne batukyankalanya. Poliisi ng'ezza okukolayo ekikwekweto nga yo then yereeta obuzibu nti etuggala ffenna, then awo kwe kukosebwa kutusanga okwo. Ebirungi tubifunye kubanga kati ngaffe abalinawo bizinensi z'okudizayininga abavubuka bajjawo era babaawo mu bungi. Batugulako era bannyinaffe abo tubasabira buwangaazi kubanga abajja obbawagira aye naffe batukola ki? Batuwagira, naye mpozi okusangayo nti waliyo abajja nga si batuufu.